iza kasubire oli bulungi kyekiro Jacobo ali is kyekitambula mwetuli mpola mpola ebintu ebitambula juzi principal bwe yali ali ku office zaffe eyo nayogera ebintu by the way walabye Honorable Nambozi statement waziraba zakola Honorable Nambozi ayina ebintu byakola waliwo ebintu ebimu olaba bano abasajja abakulu abajja mu politics okay principal abantu beyasangamu byobufuzi jukira principal bwe yali ayingira politics naddala wali ogenda mu parliament omanyi abantu basooka ne bamuzaala wamu bayirawe naddala bannabyabufuzi ab'amaanyi kubanga tugira bulungi nnyo yasooka n'agenda mu political parties ez'enjawulo ng'abasaba kaadi FDC DP ne bagaana n'amala najja ku ki ku independent n'ayimirirawo n'abakuba akalu naye omukazi gwe neewuunya era mu butuufu bwe ntya abala ebintu byeho nalibwo Nambozi awa respect Kyagulanyi n'abalala bamuwa naye ayina engeri gy'awamu respect era gy'amutenda amagezi nti kitegeeza ki yava mu bintu by'okwegulumiza nti ffe tuli bakaawo kadda nakkakkana n'agamba kati ono ye mukulembeze ate ayanfudde kyenti yali ayogera juzi nga tuli ku head office n'agaako ne byayogera naye ekindeese Jacob njagala otangaze ku kintu kya bannayuganda ekyakabaka waffe bannayuganda babanja kabaka kyokka era ne juzi principal bwe yali ayogera yagamba mubanje kabaka owekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yali avaayo ng'ayogera ku kikwatagane kabaka juzi era yakola statement abataka lwe bagenda n'agamba nti kabaka gy'ali mulamu ali bulungi naye abe emitimbagano abo tebalina kye bamutiisa naye abaana baba balumba nnyo era owekitiibwa Charles Peter Mayiga babanja kabaka principal yakizeemu obanje kabaka on your view gwenga gwe Jacob ensonga za kabaka oziraba otya n'okuba nti zingiddemu bannayuganda omuntu wa bulijjo n'ayimirira n'abuuza Charles Peter Mayiga owekitiibwa n'amubuuza naddala ba tiktoka kyemanyi obalaba nawe mbalaba naye kyemanyi nti kabaka alina family alina ekika yes waliwo abalangira n'abambejja ngoberera Sangalyambogo ku tiktok abadduka omutekera nga twetaaga otuddukirewo odduke ng'oyita ku Manchester City Stadium nkera nadduka nga ava ku kisaawe ky'omupiira kya Manchester Stadium ng'ajoginga bwe nnaku akola vidiyo Sangalyambogo amanyi okukola ne challenge bayidawe ng'azina amanyi okukola challenge yamuviirako n'obubuzi bumu ne bamuvuma bubi nnyo naye Sangalyambogo tapostinga ku taata we ate nga ye taata we kubanga amanyi protocol bwetambula kati ffe abakopi tetumanyi protocol bwetambula ate ng'omulembe gunaafa omukopi yeefula omulangira omukopi wakwata essimu aba amanyi nti amanyi nnyo omukopi ye muntu alowooza nti ensi bweri bwerina okubeera Katikkiro waddembe okwogera ku kabaka kubanga ye kabaka wabweru mu protocol ye kabaka wawa President Museveni waddembe okwogera ku kabaka because ye 01 wa Uganda Bobi Wine waddembe okwogera ku kabaka because ye 03 wa Uganda 03 wa Uganda nti eddoboozi lye li addinga value ku statement era President wageera makya n'agamba mubanje kabaka kisinziira ku ntegerayo gy'otegeeramu nze ntegera yange endala ndi musajja mukopi atasobola kukeera makya kufuna mu kabaka mu kamwa ndi musajja mukopi atasobola kukeera makya kubanja kabaka era si muganda but omuganda yenna ali eyo ekintu ekiyitibwa nnono kintu kikulu nnyo ate ekintu ekiyitibwa protocol kintu kikulu nnyo nti bw'okeera ku makya ng'oli mwana muganda gwe Nalubega gwe Kivumbi amanya amaganda ago naye ng'okutubwa akabaka buto okukkiririzaamu eyo problem
y'amaanyi nnyo. Boogezako kugamba abaana ba TikTok nti tebakkiriza mu bwakabaka bwabwe Nanti kubanga be basinze kasita okeera ku majjolo kabaka w'ebweru n'ova n'okwata kabaka we wabweru n'omukola bw'oti basinga okuvuma n'okola bw'oti kabaka we wabweru yamulamulira Uganda yamulamulirako Obuganda ye kabaka we wabweru yabakuuma ddamula. Njagala nnyo okkeera ku majja okumanya Obuganda because mama wange Muganda ate dda beomu ku bakyala baazinyiranga kabaka taata wa kabaka ono aliwo baamuzinyanga amazina amaganda. Mukyala Wangabi ava bakutya Lubyo olyo lwe luki mu Luganda. Wangabi taata we ye Lubega mwana kutambula ng'Omuganda akyannema because eri Muganda. But ekintu kimu kye nasooka okuyiga maama ge akeera kumakya n'atendereza nnyo kabaka era mu bulamu bwange nenfuba nnyo okuba nti nkwatako mu kabaka Mwenda Mutebi mu ngalo ndabe kabaka Mwenda Mutebi alina kyanjawulo ki. Engalo ze zigona zirina za bebi wazikutemu sezikwatangamo oli Muganda lwana nnyo zikwatemu engalo ze zigona zirina za bebi ziweweera engalo ze I think tezitabanga ku nnaku tezitobangako naye okudda mu statement yo nti waliwo bamama n'alinnya kyoga okunya nti obasinga okwagala kabaka kyoŋŋamba Jjunju eyakeera ku makya n'azaalibwa kabaka omusinga okwagala taata we bw'abanga omwana gwa kabaka Mwenda Mutebi akeera ku makya buli ku makya n'apostinga vidiyo kamukunoonyeze Sanga lya Mbogo n'apostinga vidiyo ng'adduka ali mu kabikini n'apositinga nga tapositinze kitaawe tapositinze kikwatagana famire ye. Uno bamwita Katrina Sanga lya Mbogo agoberera abantu 22,200 bakamulayikinga abantu 1,1,500,000 awagira Man United n'obulamu bwe bwonna imero n'agiteekako Sanga lya Mbogo bikoze bitya abeera mu omulaba abadduka kyakuyiga kyekiri mu vidiyo ze wadde oli muwala making sure nti nokola omubiri gukola ki gukola exercise abadduka wuuyo adduka Emirates Stadium ono no muwala wa kabaka wuuyo ali Fulham awo Fulham Stadium wuuyo ali West Ham kyebamuteekerawo ku kisaawe wekityo twagala oddukiremu kyakola ki wuuyo era ali West Ham wuuno ali ku Chelsea wuuno ali ku Tottenham kati wuuyo agenzeko mu gym ali ku muziki mwana wa kabaka yava mu ntumbwezi neyetikibwa Maama Nnaabagereka kyagala okungamba omwana oyo musinga okwagala taata we gwe Munnayuganda yina naali eyo Omuganda ayagala Obuganda osinga Sanga lya Mbogo apostinga vidiyo ze ng'adduka ku TikTok apostinga ng'anywa amazzi ku TikTok okwagala taata we tumujjeko kyakabaka tukiteeke wali oli ye taata we kyoyagala okuŋŋamba nti osinga baganda ba kabaka okwagala muganda waabwe balina emitwe naye tebategeera balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira ensinga eneefa ne bakabaka tebabeera mu makulu Uganda etuusaawo Uganda yafa dda Uganda eri ku kitanda akadde kakola tu kagenda kakuba mpola mpola bonakakola agwereko ddala. Jacob, bano ba TikToker oba ba social media influencers abasinga babeerako
abaana abo babavubuka abo tokkirizibwa okukwata ku Namulondo. Oli mukopi, wazaalibwa mukopi, olibeera mukopi. Namulondo tewefuna nti ogyagala nnyo okusinga bannannyiniyo. Namulondo tomanyi wa gy'eva era Namulondo erina amateeka gaayo. Gwe kikunyumira nnyo okubeera na Kabaka bamugyayo mu mbeera embi, mwe bamusaba ne mumukuba ebifaananyi ate ne mumuddako ne mupostinga nga mumujeregerera. Katikkiro yali akola ddiiro awo namutunza mu kamera maaso nga awakola emikono waati asitwekinga abaana ne bakwata oluyimba Ssemudondo okitegera. Kati gw'oyagala Katikkiro aggyeyo Kabaka wa Buganda, tolinayo kifaananyi kya Kabaka oli ono gwe yasikkira nga mulwadde tekiriye. Yalwalanga gwe wakyogamba ye tebamupostinganga, gwe wakyogamba ye teyavangayo. Kabaka yali talwalangako. Kati abakopi tumanyi nti tuli bakopi. Ebintu by'abakopi birina kumanyikira kumakya okumanyako. Kabaka agera kutambulira wa kuwagira buli kimu ekikolebwa Buganda. Mu division eno yonna erimu division, mu municipality eno erimu division 3. Kiyaga Muganda, Kiyaga Muganda, Sonko Muganda, Zaatali Muganda. Naye neebaza Katikkiro yagamba Bunamala division ekyasinze okuwagira Buganda. Omuwaki ekyasinze giwagira because nawulira mpulira mama ng'ayogera ku Kabaka Mwenda Mutebi. Okudduka Oluwalo buli kimu project buli kimu ekiyisibwa Buganda division ku mulimbo gwange gwino kiwagira tuuka. Yes. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Because ndi Muganda era nzikiriza ne muwala wange ate bayida muwala wange naye yafuna ekizibu kyekimu. Maama we Muganda, nze siri Muganda. Maama wange Muganda, taata wange teyali Muganda. Okitegera? So omuzala mu Muganda tumanye ensi eno nti ensi eno mulimu ebintu byetalina kkira kumakya kunoonyerezaako. Oluwaddemu okunoonyereza ku nsako ye Uganda, oluwaddemu okunoonyereza kuba MP wa Uganda, naye Kabaka muleke, tebamulonda. He is anointed by God. Ye yasumukisibwa okuva ng'aleba president bana bakujja. Anjja kubona omwana juzi gwe bakwata pressure ku kifo twamala muta kubanga abasinga bali balowooza kati balabireko oyo bakole bata bwe yavaayo n'addamu n'awagabuwazi. Nandi nkekukiri kyekugamba nti abakubanga ye Kagama ali wano twandibadde n'ensi etaliimu kuwemulwa, twandibadde n'ensi etaliimu bintu bya kisiru. Kikwasa ennaku okusanga video z'abaana nga basukola niye ng'akyenyumiriza namu. Kisanga ensi omuntu n'akeramu kinajjamu empale n'akyusa amabina ge n'agabikula waati enkya n'omuwulira tebamutadde ku RDC. Omuntu alina video 150 eziwemula ebigambo enkya n'omuwulira y'advisor president. Ebyaddala ng'omanya ensi nfu n'abalimu bafu bwe bawemula alaga bbina lina alikola waati kati ng'alina woofiisi ey'ekitiibwa manya ensi nfu. President yamugabira Manya ensi nfu. Kaunti eno ona we beefudde eraga nti neyafa.
oshegera bonna balaba ati bakyalina makulu. wetugamba mu kitabo ekitukuvu waliwo omusajja gwe bayita Moses. Moses yazaalibwa mu bwakabaka obwategeera nti waliwo omuntu agenda okuzaalibwa. Olugero lufaanagana lwa Yesu nti omwana oyo omulenzi agenda kuzaalibwa naye agenda kukeera ku makya okuleeta ensasagge. Kabaka naga mugende mu bonna batte bafasi bonna. Naye ekyewuunyisa Moses yakulira mu mannyo g'empologoma ng'amunoonya omutta yamukuza. Bw'aba agenda okuzza ku ziro yamuwa ekyokulya. Essaawa omulabewo agenda okuzza ku ziro, essaawa oyinza okuba ng'omulabirira. Singa tumanya nti n'ensi eno eyina engeri gye baagiteekateekamu, tutwala bale nga tubanja kabaka. Kubanga si ffe abali sapozi na kubanja kabaka. Ani ali sapozi mubanja? Abali sapozi okubanja bakabaka. Twagala kulaba kabaka, twagala kulaba kabaka. N'abataka wabala bajja kuvawo. Abataka babalaba. Kale balinga ng'abookusatu abayinza okubanja kabaka. Era si be basookerwaho. Mu protocol kyobola abakulira bonna yaani ye Katikkiro kyabagamba kye balina okugenderako. Saabataka kyabagamba kibagenderako because yafuna obuyinza okuva kabaka Mwenda Mutebi n'amukwasa Ddamula. Era abatabaliiwo ye kabaka w'Wabweru yagikuuma. Kati abaganda basinga obungi abali Jimwe tebakimanyi. N'abaana baffe tubasomesezza nnono bwe zitambula. Kyova okera mu kyo gaa nti nno okuvuma kabaka tekijja mutwalira ddakiika. Olaba Sangalyambogo bamuvuma. Sangalyambogo atalina musango eyeekolera ebibye kubanga ali mubulamu obuba oli omwana. Nze asanyusako kino awagira Man United naye bagikuba omupiira n'akomawo enkeera n'agamba ekyatukubisiza ng'aba Man U. Kooki yakoze ensobi wete ne bwete ate okwanayizinga omupiira oli omukyala aba mwami. Omwami era asobola okwanayizinga omupiira. Omwami ayanjula omupiira gwa Man U nga guwedde n'agamba kooki yaggyeemu Garnacho yamuggyeemu ne bamutukuba goolo bbiri. Eggoolo bbiri zavudde nga annyonnyola omupiira. Omumbejja Sangalyambogo oyo Katrina muwagizi wa Man U gye mpagira era kimungobeseza muwagizi wa Man U era kimungobeseza nti nzikiriza mu bwakabaka bwa taata bwe bintu bibiri simala gagoberera goyinza koza nti nange sirina mileage kanjikubulire silwakuba nti oba Katrina agoberera abantu 22,000 mu dabolinga emirundi 6 emirundi 3 abamugoberera mu dabolinga emirundi 3 ngobererwa 6 ngoberera abantu 3 Katrina mwalimu lwengoberera si because nti n'ekimu ngobeza kye ekintu kimu kyokka nti nzikiriza ku bwakabaka bwe bwadde zitangoberera uye tangoberera ngenze mukiririzaamu yagobera abantu 184 okitegeera ne video ze ali bibye talina video nga ali tata nga mulwadde tagina naye nga abeera naye talina video ye nga ali tata we nga mulwadde naye abeera naye talina video na maama we eyakera ku makya omwetekera obuti myezi 9 kubanga amanyi waliwo amateeka agabafuga noba nga olina ssimu etya waliwo ekiteeka likufuga nga oli mulangira. Kati oba Katrina tabanja taata wenzaani okubanja taata wa Katrina ndi mukopi nakkiriza nti ndi mukopi saazalibwa muli olulangira nina kweyisanga omukopi okugondera ebyo byonna bino Buganda byogera. Big Brother Uganda abakopi ababanja kabaka musirike mulekere awo. That is Jacob. Mumanye mugwa nti muli bakopi mulibera bakopi
mumanye mukwa mukoma nze gwolaba siwagira President Museveni nze gwolaba siwagira muntu yenna akijjanya muntu siwagira muntu avuma mukazi siwagira muntu avuma mwana siwagira muntu eyerimbiga ndi nakola bintu bituufu naye nga ate alimba I don't kati ndi mukopi nemanyi nti ndi mukopi niwe ndikera kumakyo kukwata ne Kabaka ne Katrina nga mukwano gwange oba nga mmanyi siribeera mulangira awo ozaliwa mukopi yes mulimu abantu abali mu Uganda muno ngalowooza asobola okufuuka omulangira kisoboka oli akera kumakyo agenda nazaala mu mwana wa Museveni omwana nga amanyi nti agenda kubeera mu first family bwe baalutegeera n'olaba tabbu gw'amanyi bwabyogedde nze nkubudde buulizi ebintu si byangu bya Uganda. Jacob mutuze ku nsonga ya Kabaka muve ku Kabaka ababanja Kabaka naddala abakopi waliwo abakwata obwogedde ogambye abantu basatu abalangira balinga mu kyakusatu naye waliwo asooka n'owokubiri nvuga nti President Bobi Wine waddembe okwogera ku Kabaka kubozi ye 03 wa Uganda. President Museveni yes waddembe okwogera ku Kabaka because yatwala Uganda ye founder of honor wa Uganda Katikkiro yakumedda bebalina okwogera ku Kabaka bebalina okwogera ku Kabaka omuntu okozesa simu yo ng'obanja Kabaka olwokera kumakyo n'okukwata essimu yo wooti n'ogamba twagala Kabaka waffe manyi oli musiri kubanga obanga omwana wa Kabaka gwe yazaala ayina essimu gy'oyina akozesa data gwemu gw'oyina kyogamba ye kimuggyako kyokkera makya nga ali UK taata we byamusobera ano nga bamutute mu buwanguzi yaddukira Bungereza asobola okukwata Bungereza teri muntu asobola mukwata kunagala nange taata wange ali mubuzibu mumuyambe Abannayuganda awo nvaayo nenkola ki niwe Katrina ali mu kudduka bisaawe ali mu kunywa amazzi ali mu kukola challenge gw'omukopi obanja taata wa Katrina ng'ali Bungereza there is a problem oba sekyo mutabani wa Kabaka ali wano mu Uganda Junju nsiba mulaba ebifo ebisanyukibwamu abeera ne babodyguard ne bebi obunyirira takera nk'okumanya ku taata we nzaani tumanyi we tugwa bw'oba oli mukopi sigala mu bukopi bwo bukulume kyekyo Katonda kyakutondera okubeera ojja kubeera mukopi n'abaana balibeera mukopi abaana basinga kibakakatako ng'Abaganda Omuganda yenna kikatakanako okuwulya ddamula kikyeyogera Katikkiro kyayogera akuuma ddamula bwakyogera sirika because yoyo Kabaka gwe yasalawo okukola ki okukwasa ddamula olina kukeera kumakya kugobera bulombolombo Kabaka si wa bulijjo era Kabaka tali mu bulamu bulungi Uganda eno mu Buganda wandibaddewo sayinizo ziraga Kabaka tali ki kubanga Kabaka atulyako empewo gwe empewo tekita kyakuzannya empewo zo ziraba muleete gye ziri tekita kintu kiri miya nti Bwakabaka kiri buntu buli miya nedda ssebo tebamusinikirako mannyo tebabisaamu lugwalu bw'abanga ali bubi nga tali bulungi wabaawo embeera eraga bw'abanga ali mu buwambe ne Kabaka asindika sayini abantu tosobola kutegeera sayini abazitegera baba balala nnyo abategeera sayini weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino
noti 75579386 ne noti 75555959 Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.